Essula 13. Mu Antiyokiya mu kkanisa eyaliyo waaliwo bannabbi n'abayigiriza, Balunabba ne Simyoni eyali ayitibwa Niga, ne Lukiyo ow'e Kuleene, ne Manayeeni eyayonsebwa awamu ne Kerode ow'essaza, ne Sawulo. Nga baweereza Mukama waffe n'okusiiba, Omwoyo Omutukuvu n'agamba nti, munnondere Balunabba ne Sawulo bakole omulimu gwe mbayitidde. Awo ne basiiba, ne basaba, ne babassaako emikono, ne babatuma. Awo abo bwe baatumibwa Omwoyo Omutukuvu ne baserengeta e Serukiya, ne bavaayo ne bawanika amatanga okutuuka e Kupulo. Bwe baali mu Salamini ne babuulira ekigambo kya Katonda mu makuŋŋaaniro g'Abayudaaya, ne babeera ne Yokaana okubaweereza. Bwe baayita ku kizinga kyonna okutuuka e Pafo, ne balaba omuntu omulogo, nnabbi ow'obulimba, Omuyudaaya, erinnya lye Balisa, eyali awamu n'owessaza Omuruumi, Serugiyo Pawulo, omuntu ow'amagezi. Oyo n'ayita Balunabba ne Sawulo n'ayagala okuwulira ekigambo kya Katonda, naye Eruma omulogo, kubanga erinnya lye bwe livuunulwa, n'awakana nabo ng'ayagala okukyamya owessaza mu kukkiriza. Naye Sawulo, era ye Pawulo, bwe yajjula Omwoyo Omutukuvu, bwe yamwekaliriza amaaso, n'agamba nti, gwe ajjudde obukuusa bwonna n'okukola obubi kwonna, omwana wa Setaani, omulabe w'obutuukirivu bwonna, tolireka kukyamya makubo ga Mukama waffe amagolokofu? Kaakano laba, omukono gwa Mukama waffe guli ku ggwe, onooba muzibe w'amaaso nga tolaba njuba ebiro bingiko. Amangwago ekifu ne kimuggwaako n'enzikiza, n'awammanta n'anoonya abantu ab'okumukwata ku mukono. Awo owessaza bwe yalaba bwe kibadde, n'akkiriza nga yeewuunya nnyo okuyigiriza kwa Mukama waffe. Awo Pawulo ne banne ne bawanika amatanga okuva mu Pafo, ne batuuka e Peruga eky'e Pamfuliya. Yokaana n'abalekayo n'addayo e Yerusaalemi. Naye bo bwe baayita okuva mu Peruga ne batuuka mu Antiyokiya eky'e Pisidiya, ne bayingira mu kkuŋŋaaniro ku lunaku lwa Ssabbiiti ne batuula. Bwe baamala okusoma amateeka n'ebya bannabbi, abakulu b'ekkuŋŋaaniro ne babatumira nga bagamba nti, abasajja abooluganda, oba mulina ekigambo eky'okubuulirira abantu, mwogere. Pawulo n'abayimirira n'abawenya n'omukono n'agamba nti, abasajja Abayisirayiri, nammwe abatya Katonda, muwulire. Katonda w'abantu bano Abayisirayiri yalonda bajjajjaffe, n'agulumiza abantu bwe baali abagenyi mu nsi y'e Misiri, n'abaggyayo n'omukono ogwagulumizibwa. N'abagumiikiriza mu ddungu emyaka nga 40. Bwe yazikiriza amawanga 7 mu nsi ya Kanani, n'abawa ensi yaabwe okuba obutaka okutuusa emyaka 450. Oluvannyuma lw'egyo n'abawa abalamuzi okutuuka ku nnabbi Samwiri. Oluvannyuma ne baagala kabaka, Katonda n'abawa Sawulo omwana wa Kiisi wa mu kika kya Benyamini, n'amala emyaka 40. Bwe yamuggyaawo oyo, n'abayimiririza Dawudi okuba kabaka waabwe, gwe yayogerako ng'amutegeeza nti, ndabye Dawudi omwana wa Yese, omuntu alinga omutima gwange bwe gwagala, anaakolanga bye njagala byonna. Oyo mu zzadde lye, nga Katonda bwe yasuubiza, aleetedde Isirayiri omulokozi Yesu, Yokaana bwe yasooka okubuulira nga tannaba kujja okubatizibwa okw'okwenenya eri abantu bonna Abayisirayiri. Naye Yokaana bwe yali anaatera okukomya olugendo lwe, n'agamba nti, mundowooza kuba ani? Nze siri ye. Naye laba, wali wajja ennyuma wange, gwe sisaanira kusumulula ngatto ya mu kigere kye. Abooluganda, abaana b'ekika kya Ibulayimu, nammwe mwenna abatya Katonda, ekigambo eky'obulokozi buno kyaweerezebwa waffe. Kubanga abatuula mu Yerusaalemi n'abakulu baabwe bwe bataamumanya oyo, newaakubadde amaloboozi g'abannabbi agasomebwa buli Ssabbiiti, kyebaava babituukiriza bwe baamusalira omusango. Bwe bataalaba nsonga ya kumutta, ne basaba Piraato okumutta. Awo bwe baamala okutuukiriza byonna ebyamuwandiikibwako, ne bamuwanula ku muti, ne bamuteeka mu ntaana. Naye Katonda n'amuzuukiza mu bafu,
n'abalabikira ennaku nnyingi abayambuka naye okuva e Ggaliraaya okutuuka e Yerusaalemi be bajulirwa be kaakano eri abantu. Ffe tubabuulira ebigambo ebirungi eby'okusuubiza okwasuubizibwa bajjajja nti Katonda akutuukirizza eri abaana baffe bwe yazuukiza Yesu, era nga bwe kyawandiikibwa mu Zabbuli ey'okubiri nti, "Ggwe mwana wange nkuzadde leero." Era kubanga yamuzuukiza mu bafu nga tagenda nate kuddayo mu kuvunda, yagamba bw'ati nti, "Ndibawa emikisa emitukuvu era egy'enkalakkalira egya Dawudi." Kubanga yayogera ne mu Zabbuli endala nti, "Toliwaayo mutukuvu wo okuvunda." Kubanga Dawudi bwe yamala okuweereza mu biro bye nga Katonda bwe yateesa, ne yeebaka n'ateekebwa eri bajjajjaabe, n'avunda. Naye oyo Katonda gwe yazuukiza teyavunda. Kale abasajja abooluganda, mutegeere nti ku bw'oyo okuggyibwako ebibi kubuuliddwa, byonna bye mutandiyinzizza kuggyibwako mu mateeka ga Musa, ku bw'oyo buli akkiriza abiggyibwako. Kale mwekuume kireme okujja ku mmwe ekyayogerwa bannabbi nti, "Laba, mmwe abanyooma mwewuunye mubule, kubanga nze nkola omulimu mu nnaku zammwe, omulimu gwe mutalikkiriza, newaakubadde omuntu ng'agubabuulidde nnyo." Bwe baafuluma ne babeegayirira okubabuulira ebigambo bino ku Ssabbiiti ey'okubiri. Ekibiina bwe kyasaasaana, bangi ku Bayudaaya n'abakyufu abeegendereza ne bagoberera Pawulo ne Balunabba, nabo ne boogera nabo ne babasendanga okunyiikira mu kisa kya Katonda. Awo ku Ssabbiiti ey'okubiri ne bakuŋŋaana nga kibuga kyonna okuwulira ekigambo kya Katonda. Naye Abayudaaya bwe baalaba ekibiina ne bajjula obuggya, ne bawakanya ebyayogerwa Pawulo nga babivuma. Pawulo ne Balunabba ne boogera n'obuvumu nti, "Kyagwana okusooka okubuulirwa ekigambo kya Katonda mu mmwe, kubanga mukisindiikiriza so temweraba kusaanira bulamu obutaggwaawo. Laba, tukyukira eri Abaamawanga. Kubanga Mukama yatulagira bw'ati nti, nkuteeseewo okubanga omusana gw'amawanga obeerenga obulokozi okutuusa ku nkomerero y'ensi." Abaamawanga bwe baawulira ne basanyuka, ne bagulumiza ekigambo kya Katonda, bonna ne bakkiriza abaali baterekeddwa obulamu obutaggwaawo. Ekigambo kya Mukama waffe ne kibuna mu nsi eri yonna, naye Abayudaaya ne babaweerera abakyala abeegendereza ab'ekitiibwa n'abakulu ab'omu kibuga, ne bayigganyisa Pawulo ne Balunabba, ne babagoba mu mbibi zaabwe. Naye ne babakunkumulira enfuufu ey'omu bigere ne bajja okutuuka Ikoniyo. Abayigiriza ne bajjula essanyu n'Omwoyo Omutukuvu.